nga 23 omwezi ogwa January omwaka guno President Museveni yayogera kuli bannamawulire mu State Lodge ekiterera embayogo yasuubiza abavubi nga bwagenda okudda essaawa yonna okwogera ku eri ggwanga ku ngeri y'okumala ebizibu y'abavubi naddala obukubagano wakati waabwe n'amagye. Abavubi baludde nga beekubira enduulu eri President Museveni ku magye ge baludde nga balumiriza okubagoba ku nnyanja n'okubatulugunya. Kati President Museveni yasinkanye abavubi bonna okwetolera eggwanga okubeebuza ku ngeri gye bayinza okuddamu kwesa ennyanja awatali okubagano n'amagye. When the masses get involved, you forget. You don't even have to supervise, to do what. You only come to support. Therefore, I thought, and that's why I called you people, to ask you. Abamu ku bavubi aboogedde basabye President Museveni okujja amagye ku nnyanja okubawa ssente z'entandikwa basobole okugula ebikozesebwa mu nvuba ennonge n'ebirala. Obukulembeze bwaffe obulondebwa ku myalo bubeere empowered nga bukola n'amagye. His Excellency ekirwadde ekisinga okumalawo abantu ku nnyanja abavubi obubenje obw'ennyanja. Amaato ga Police Marine gatuyamba naye kitono okuba matono. Singa tufunayo amaato agasobola okurescuinga abantu abo. Eri imported yeva kubiya eri ku ssente embitirivu. Singa abaawo amagezi sebo watuyamba twafuna ekyuma. President yategeeza abavubi nti emu ku bibasibi mu nvuba embi kwe kugula ssente okugula ebikozesebwa mu nvuba ennonge. Wano wasisira ababumbi obusoba mu 10 ng'entandikwa nga zino za kuteeka mu bibiina bya SACCO z'abavubi okwetolera eggwanga. So I agreed, and I'm going to give them the 1 billion they're asking for the caliber. Era akiriza ajaba billioni gye basabye. And we can have another billion for the Kyoga. Dawa ni billioni ya Kyoga. Even on Nakasongora side, we can have another 1 billion. Ni Nakasongora 1 billion. We have another billion on the Lango side. Dawa ni billioni on Lango side. And another billion on the Teso side. Ni billioni on Teso side. On the Busoga side, we can have another 1 billion. Ni Busoga na 1 billion. President yasuubiza abavubi okubaddiza ennyanja nga baliwo ne bamusiga nsimbi wabula amagye gajja kusigala ku nnyanja naye ku mulundi guno si kwetambya abavubi wabula okuuma ensalo za Uganda ku mazzi. Abali ku nsalosalo they have said we can't remove the army bakoba nti so atolayo magye because there's so much insecurity from outside, so that the fisheries unit can stay but backing the people who are fishing illegally. President yategeeza nga bagenda okwera okuyingiza kuno obutimba obukozesebwa mu nvuba embi wakati mu kubiriza abavubi okwettanira okulonda ebyennyanja. So that you can see we can have a big fish industry, not just depending on wild catches, but including the domestic. And then we save the wetlands and irrigate the land, and so that we have higher yields. Abavubi basimye President Museveni olw'engeri gy'akuttemu ensonga z'ennyanja n'abavubi era ne bagamba nti bakufuna ku bwerero. Nze okuva bwe nazaalwa paka kati mbadde siwulirangayooko gavumenti yonna ewa bantu ssente. Ne baminisita babaddewo baliko ensonga ze bataanyiza. Kubanga ab'okuyitako abawente waire embuzi n'ebindi ayi wali okuba oti olugenda okutegekerayo abavubi n'adise w'abavubi kansubire ekitona. So twagala okwebaza President okusosowaza ensonga y'abavubi ekisookera ddala okuwa abavubi bannannyini nnyanja bayindiginasi bakaawonawo okubaddiza ennyanja. Lubega Ivan yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV.